era kino njagala kibagamba kisa kya Mukama agenda kukoma kunze. Yavuma Prime Minister Nabbanja, yavuma Namuganza Minister wa Abani Bichebwe Bibuga, yavuma Honorable Bala Munga yakavewe ku mukolo amuzizza mu bantu bamusonyiwe Obuganda bumusasire biyakola mukuvuma Ssaabasajja. Ndi mukulembeze nze chairman w'obubondo bw'ekibiina kya NRM obukola omukidumu gwa Nakyewa mu ggwanga Uganda, ate nze assistant wa district y'Egomba. Omuviira ddala oyo omwana mumuyise ekisa kya Mukama yiga. Erinnya yalikyusa juzi mu 2013 nga tusisinkanye president. Bwe twagenda ne tumulaba bwe twavaayo n'akyusa erinnya ye Wamala. Era erinnya lye ffe tukuzi-tumanyi Wamala. Kubanga tubakuzizza ne tutambula nabo nga tubakotogedde ne tubaleeta mu maaso amangi. Kubanga ekisa kya Mukama nze nasooka okumutwala ku TV y'eggwanga nga n'okunaaba tanaabye nga n'essaati ekitogi kino takifunye genda ku BBS obuuze Morris Mukiibi. Nze wano okugamba nti kisa kya Mukama abeere mu politics e Kampala, nze mukono gwe ogwa ddyo ogwamuwonya n'okufa nga bamunoonya mu kalulu kali akawedde akalimu alali muhirwa ne Robira Lwakojo nga bakajja. Nze nga tuva mu kuziika mama actually muzadde waaba abatuma kisa kya Mukama. Abatuma kisa kya Mukama tubamanyi. Ebiro byonna mu bimanyi bya bufuzi by'Egomba. Ebyobufuzi by'Egomba ekyokuba nti nava ali mu kalulu ate nga mukyala wange. Ate nze pozi n'obutagenda ku mukolo gwe guno gwe yayiseeko president y'Egomba. Nengenda nensisinkana omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform eyali mu kuziika w'omugenzi Mulondo ate nga nange Mulondo yali mukadde wange mu busomesa. So nesisobola nze genda ku mukolo ogwaliko president ewuwe kubanga lwaki ffe tetukolerera kulya, ffe tukolerera kukuuma ligase n'abaana baffe. Tetusobola kutiririra Ssaabasajja Kabaka wa Buganda newankubadde nga mulimu ebyamawanga nti Abanyarwanda n'Abaganda wano mu Buganda tukyasobola kubaawula lwa nsonga ebiriwo kati essaawa zino ffenna bitugatta naye kyekyaleeta ne President Museveni ng'avudde ku mukolo gwa kisa kya Mukama najja ekkolo n'akola statement eyeetondera Obuganda ne statement eyeetondera Bannayuganda ku lw'ebyo bye babakoze ebitagenze bulungi babasonyiwe. Ekyo nno ffe kyetubadde tusuubira ne muno omutoletoolo okukola naye nze sisobola kuddira muntu yakunamira Ssaabasajja Kabaka n'ajjamu engoye n'amutyoboola n'amuvuma nti nze musonyiwe. Ne bwe yagenda Mengo juzi okwetonda ng'agamba mbu agenze kwetonda asaba president Museveni waddembe okumusonyiwa kubanga osanga abamutuma bava wuwe. Ekyokubiri nze ebyobufuzi by'Egomba sigenda kubivaamu kubanga njagala okukyusa embeera z'abantu. Sisobola kugamba mbu kisa kya Mukama byayogedde mbu bintiise binkange. Kisa kya Mukama mubbi ye ne Deputy RDC Mugenyi ali mukomere essaawa zino babba abantu ettaka Egomba. Kisa kya Mukama yagabana ettaka mu kibira ky'Ensoowe nze sifunangayo wadde jiiko, yafuna ettaka mu kibira ky'e Kalombe nze sifunangayo. Kisa kya Mukama atuleetere accountability nga ye chairman w'abavubuka ey'emyaka gy'amaze mu bukulembeze nga yakulembera abavubuka mu district y'Egomba bw'agamba nti si mubbi. Ekyokubiri kisa kya Mukama ettaka eri muluma lye nabasuuza nga baagala okubba ettaka ly'amadivaani nga bataddemu ekirowoozo ky'okuwuddiisa district security committee yonna omuli DISO, RDC mupya ne DPC olw'okuba nti ye oli yali Mugenyi yakolako naye. Jjukira Mugenyi yali mu mugongo gwani ogwa kisa kya Mukama buli ekigenda maaso ne bano bannabyabufuzi abamukozesa. Kati tulina olutalo wakati waffe ne Woman MP kubanga nti yayagala kulaga nti w'amaanyi nnyo aziyiza bano abajja eno okununula NRM. So nze tewali muntu ayinza kunzija ku mulamwa gwendiko ogw'okununula Gomba ne Bannayuganda mu Pressure Groups Network Uganda. Kisa kya Mukama mutwalanga just a puppet kuye tukola kubanga ensi yonna ekimanyi nti mugwenyufu kati ne byakola tebikyatunda. Nze ate n'ekirala kino kyayogedde mbu mumulaba ali ebisiyaga. Kisa kya Mukama atambula n'abantu abamutuma okwogera ebigambo ebyo ewaffe y'Egomba nga babadde baboogerako ebigambo ebyo ate kati balina ebifo bye beegwanyiza. Oyo gwe bagamba
Egomba muli wa Bisiyaga aliko n'obujulizi ate era mwana oyo yatumye ekisa kya Mukama kyala Kalule Ssengo okiwulira n'abafaanana bwe bati abalala kati nze siri mu politics alimu ebyo byagenda nga omuntu oyo n'erinnya ly'omuntu omale Joseph Neko Thimpase nja kubakakasa sebo president w'eggwanga nze Sserubiri nina obusobozi nga tonyambye nako kubanga nze amaanyi wagampa dda nga tonyambye nako obutereze embeera yo y'omwana era kino njagala kibagamba kisa kya Mukama agenda kukoma kunze yavuma prime minister Nabbanja yavuma Namuganza minister wa Abani Bikyebwe bibuga yavuma Honorable Bala munga yakavewe ku mukolo amuzizza mu bantu bamusonyiwe Obuganda bumusaasire biyakola nkuvuma Ssaabasajja tewayita nakwezi Museveni n'agenda yo fete twabadde na muziziko mu kugenda kwa president ewakisa kya Mukama yali president akimanyi nali badde mukubira simu kati batandise okujja politics omukadde owayita nakwezi Museveni n'agenda yo fete twabadde na muziziko mu kugenda kwa president ewakisa kya Mukama yali president akimanyi nali badde mukubira simu kati batandise okujja politics omukadde owa Sserubiri avudde mwenalemu azze mu kibiina kya Nuupu ebyo byadda ate twabikole yatutereeza ye president yenyini kyamaani w'ekibiina era nze gwe nkolera yekka mu byobufuzi tewali ttaala lye tulina ddala lyonna liyinza kutujja ku Museveni naye Egomba yeeyonoonyeeyo Egomba yeeyonoonyeeyo kuba yasize ku Lwazi yagenzeeyo naye wadde twayogedde ebintu ebyenjawulo sikakasa nti tunaasobola okutereza ekitundu nga tukulembeza abantu abagwenyufu mu mawofiisi batuule oyo omwana bakamulonda kisa kya Mukama kuba president's assistant kubanga nalabye ne yagambye mu Sserubiri mbu assistant RDC nze nabusaba oba obusobozi obukola emirimu gye bukola si bulina ne bwe mbasiri kubanga banonda lwakuweereza nenzikiriza kino ekya pressure group ekyo terayinza kisirera kijjawo kubanga ffe tukikoze nakyewa for all along era tujja kusaba kulembeza pressure group simwenna gwe mulabira omuntu alumba ku kye bayita chairman wa pressure group just react mu mbeera yonna so sijja genda maaso n'ebisinga kaawo